Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero waliwo omukyala wano waŋŋambye nti omusajja yakwebakako nti naye omusajja yakukuba ebisiraani nga weebuuza nti oyinza kunaaba ku ddagala ki eryo erisobola okuggyako ebisiraani ebyo bye wajja ku musajja. Okusookera ddala kiba kyangu nnyo omuntu oyo kubeera nga kukuba ebisiraani oba okuteekako ebisiraani. Ebiseera ebisinga abasajja bamanyi nti bakazi bokka babeera n'ebisiraani, naye ate naffe abasajja tuba n'ebisiraani. Mubamu omusajja alina ebisiraani ng'ajja kwebakako akulekera ebintu bye, akulekera ebisiraani, otandika okubonaabona. Abadde omukyala ng'olwo ebintu bye bitambula bulungi, abadde alina emikisa, abadde afuna ebyenjawulo, abadde alina bizinesi ng'etambula bulungi, oyinza ofuna omusajja n'akwebakako okusirana ne kutandikira awo. Ekyo kibeerawo bulungi nnyo n'abasajja balina ebisiraani nnyo. Kakati gwe omukyala mbuliza ku nsonga eyo nga weetaaga ku ddagala lyosobola okunaaba okweggyako ebisiraani. Eddagala lino nzize nditeekayo ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti naye sijja kukoowa, njagadde mbeere nga nziramu okuliteekayo mubeere nga mulyetegereza, ate n'ekirala mbatereko n'ebifaananyi ebyo eddagala eryo nga bwe lifaanana. Bw'oba osobodde obeere ng'osobola okulinoonya ku ttale, obeere ng'osobola okulifuna oba okulinoonya wonna, naye ng'otunula ku kifaananyi ekyo n'omanya nti lino lyennyini lye bampadde. Ekyo nno kikulu nnyo, ky'oba olaba nti mbaterayo ebifaananyi by'eddagala lino mubeere nga muliraba, mubeere nga mulimanya. Kansookere ddala mbawe eddagala eryo ly'olina okusooka okunaaba ery'okweyambulula. Beera ng'otunula eddagala lino ligenda kuyamba ggwe alina ebisiraani, olutwe, omudiibo obutaagalibwa, obutaweebwa. Beera ng'onaaba eddagala lino. Ku mulimu tebakwagala, bakuyisaamu amaaso, abantu tebakwagala. Beera ng'otunuulira eddagala lino, ligenda kuyamba obeere nga weggyako ebyo ebyenjawulo. Nabagamba nti oba omanyi nti otera okugenda mu loogi n'otwalayo abakazi, oba ggwe omukazi ne bakutwala mu loogi ne bakwebakirako mu loogi, kimanye nti kyangu nnyo okuggyayo ebisiraani ebijja okukumalako emirembe. Mu abatera okwebakibwako abaami ab'enjawulo, kiba kyangu nnyo okufuna ebisiraani ebigenda okukumalako emirembe. Bizinesi zisobola okufa, ebintu ebisobola okukyankalana, by'oli mu kugoba ne bifa, naye nga kivudde ku mukyala oyo gwe weebaseeko, oba nga kivudde ku musajja oyo eyakwebaseeko gwe omukyala, ebintu byo ne bikyankalana. Kale tutandike n'eddagala eryo ery'okunaaba erisooka. Olina okunaaba eddagala lya mirundi 2, erikwambululako ate n'ery'emikisa oba eritangaaza emikisa gyo gibeere mitangaavu. Kale tutandike na lino eryambulula. Funa ebbaafu teekamu eddagala lino. Kusaba ofune akambula kateeke mu bbaafu omwo. Ofune amazzi ga mukoka nago gateeke mu bbaafu omwo. Ofune olukandwa, eddagala lyenkulaga lyeryo. Funa olukandwa nalwo luteeke mu bbaafu. Funa omulamula oba oluwaani. Funa omulamula, funako ebikoola 2 biteeke mu bbaafu omwo. Nkusaba ofune akazunzanjuki. Funa akazunzanjuki nawo kateeke mu bbaafu. Ofune omunnyo n'omunnyo, funa omunnyo ogusaanidde nagwo yiwako mu bbaafu omwo. Ofune n'akeeyeeyo ke bayita akakumirizi nako kateeke mu bbaafu. Kati eddagala eryo nga bw'olitadde mu bbaafu, yiwamu amazzi g'ekidomola, liyenge bulungi, liyenge. Kukambula kano jjako obuntu obwo obwezingirira. Kukambula jjako obuntu obwezingirira. Bw'omala yenga eddagala eryo, funawo dda beera ng'onaaba eddagala eryo. Linaabe kawungeezi ssaawa nga 2, 3, 4 bwe zityo, singa abantu babeera bakendedde ebweru, kuba olina ddinaabira bweru. Ofunawo dda ebbalibbali w'ennyumba n'obeera ng'onaaba eddagala lino. Beera ng'olinaaba, ligenda kukuyamba. Oba onaaba olina okwogera, osobola okulaamiriza n'ogamba nti kano kambula, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko omudibo, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'oyogera nga bw'oweeyira eddagala eryo, ogambe nti kano keeyeeyo, kanjereko ebyo byonna ebitali birungi, kanjereko ebisiraani, kanjereko olutwe, kanjereko obutaagalibwa, kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bw'otyo beera ng'onaaba bw'oyogera. Bw'omala eddagala eryo lireke likalire ku mubiri. Bwe limala okkala beera ng'oyambala engoye zo
ebbaafu eyo osobola okufuna woogireka ebweru, ofuna woogireka togiyingiza mu nnyumba, oba osobola ogiyingiza mu nnyumba n'ofuna woogiteeka ebbalibbali. Eyo olina okusooka n'ogyesonyiwamukko ebbanga nga togikozesa. Obudde bwe bukya ssaawa nga 12 kitundu, ddira eddagala lino ery'emikisa eddala. Funa ebbaafu ey'okubiri ey'enjawulo endala, beera ng'oteekamu eddagala lino. Lino ddyo lya mikisa, litangaaza mikisa gyo. Eddagala ly'olina okunaaba oba ly'olina okuteeka mu bbaafu eyo lye lino. Soosaamu amata, funayo amata. Osobola okufunayo ekikopo kimu eky'amata ky'oba osoosa mu bbaafu omwo, kiyiweemu. Bw'omala teekamu amazzi g'ekidomola, teekamu amazzi agasaanidde. Funa amaduudu gateekemu, funa ebbombo liteekemu, funa namirembe muteekemu, funa amavi ga mukulu muteekemu, funa akasekera akatalina maggwa ke bayita akawuukiwuuki naye akatalina maggwa k'oba ofuna kateekemu. Ofune akabba mutima nako kateekemu, ofune kayaayaana naye muteekemu, ofune nabbugira naye muteekemu, ofune muweebwa naye muteekemu mu bbaafu omwo, ofune olweza n'olweza luteekemu, ofune ebikoola by'omukaabira, ebikoola wamu n'obutititi biteekemu, ofune omuzzaŋŋanda, funa omuzzaŋŋanda ogwo nagwo guteekemu ebikoola, ofune akafugankande, n'akafugankande teekamu obukoolakoola n'obuti, ofune embutamu, funa embutamu nayo giteekemu, ofune mukasa, mukasa oyo ow'ewansi akaddo ako nako kateekemu. Bw'omala odditeekamu eddagala eryo nga bw'oliwulidde, beera ng'oliyengera mu bbaafu omwo, liyengere wamu, liyengere ddala. Ebbombo lino nkusaba oliggyeko obuntu obwo obulanda. Yenga eddagala eryo, bw'omala oddiyenga bulungi nnyo, nkusaba ofune wodda onaabe eddagala eryo ery'emikisa oba eritangaaza emikisa gyo gibeere mitangaavu. Eddagala eryo mulimu lingi. Funa w'onaabira bw'ogenda okunaabira eddagala lino ebbali. We wanaabidde liri ery'okweyambula ate si w'onaabira, osobola okuddako kale ebbali ne bw'oba ng'olabawo naye ofuna wodda ebbali, ndowooza ekyo mukitegedde. Kati beera nga weeyira eddagala eryo ku makya ssaawa 12 oba 12, weeyira eddagala eryo, naaba nga bw'oyogera, obeere ng'oyita emikisa egyo gibeere nga gikuyiikira, ebirungi bibeere nga bikuyiikira. Osobola okugamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera, njagala bakasitoma bange babeere nga bansekera. Ogambe nti kano kayaayaana, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njaayaanira, njagala omwami wange abeere nga njaayaanira. Omutima gwe gubeere nga gulowooza ku nze nzekka. Ogambe olondemu n'eddala, ogambe nti eno mbutamu, embutamyeko ebirungi bye neetaaga, eno embutamyeko emikisa egy'okufuna. Ogambe nti gano maduudu, ogambe nti mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo obeere ng'oyogera, ofune ly'ondondamu, ogambe kano kafugankande, njagala buli kirungi kyonna mbeere nga nkyefuga, njagala omwami wange mbeere nga mwefuga, njagala emikisa gyange mbeere nga ngyefuga. Bw'otyo ogambe nti ono namirembe, njagala buli wembeera mbeere n'emirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange, njagala mbeere n'emirembe n'abantu bange. Bw'otyo beera ng'oyogera, beera ng'olaamiriza nga weeyira eddagala eryo ligenda kukuyamba okubeera ng'otereera. Gwe omukyala abadde aŋŋamba nti osuubira okubeera nti omwami yakulekedde ebisiraani bye, eddagala eryo lijja kukuyamba. Beera nga weggyako ate weeteekeko, kijja kubeera kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.